Nkwanirizaako omulabi wange owa program Bible egamba ki? Gwe omupya atweyunzeko olunaku olwaleero oli ku Terefayina 3ABN. Terefayina etuyigiriza eby'omwoyo n'ebyobulamu weewaawo n'ebyenkulaakulana okusobola okulaba nga tubeera abantu abajjudde obulungi okusobola okukola obuweereza bwaffe nga bwe kisaanira. Tubeera mu programu eno okuyigiriza abantu Bayibuli n'okuddamu ebibuuzo ebyo ebirabika nga bikakali okutegeera nga twagala tunnyonnyokere wamu tusobole okulaba nti tuyiga era nga tukulira wamu ng'omubiri gwa Kristo. Webala okutweyungako n'olwaleero. Omulabi wange ow'olulanga webala okoze bulungi okujja okutuukirawo era nkwegayiridde tosanga mukono tossa mwoyo okugigabanyizaako n'abalala okulaba nga ffenna tuyigira wamu. Otuukidde walungi, Bayibuli yo kansubire nti ekuli kumpi nnyo n'olupapula n'ekkalaamu tusobole okuwandiika ebyokwejjukanya nga puroguramu eweddeko. Bulijjo bwe tuba tutandika n'okwebuulirira. Tugenze mu luyimba olwa 37 eyebeera Zabbuli nga twagalayo olunyiriri olw'okutaano. Lugamba nti olugendo lwo luyiringisizenga ku Mukama era weesigenga oyo naye anaakutuukirizanga. Akugambye olugendo okuluyiringisizanga ku Mukama. Abaagala olugendo lw'ensi eno mwe tutambulira si lwangu. Ne bye tusisinkana ebitusoomooza nabyo bizibu ddala. Naye agambye nti olugendo lwo luyiringisizenga ku Mukama era n'oyo yajja okuwummuzanga ate era yajja okukusanyusanga. Kaakati mu Bayibuli egamba ki puroguramu? Ebigambo byaffe byonna bye twogera wano tubiyiringisiza Mukama kubanga tukozesa kigambo kye kyennyini kye yatuwandiikira olw'okutuluŋŋamya okulaba nga tutambulira mu butuukirivu nga bw'ayagala tutambule. Kyetuva twesiba ennyo ku Bayibuli yonna ate era yokka okugyogeza ekyo ky'erina okwogera okutuyamba okutumulisiza omusana gwa Kristo. Weebale nnyo okutweyungako. Maureen Namutebi nze mbaawo gikutuusaako n'okutuusa ebibuuzo byammwe nga bwe mubiweereza okuva eyo gye muli. Mutukola bulungi nnyo ate era tugamba nti temuddiriza mweyongerenga mu maaso okubiweereza kubanga muzimbye ekkanisa ya Mukama olw'ebibuuzo ebyo bye mubuuza. Mulina bangi nnyo be muyambye, temweyamba mwekka naye muba muyambidde ffenna wamu omubiri gwa Kristo okula mu kukkiriza n'okwetereeza we tulina okwetereeza. Si bawonzekka nno mu puroguramu eno era mbaako n'omuddu wa Mukama gw'aba atusindikidde okulaba nti atuddiramu n'okutumenyeramenyera ekigambo kya Katonda mu ngeri gye tusobola okukitegeeramu amangu ate obulungi. N'olwaleero Pastor Yobu yatudde dda so tukwaniriza. Ese weebale kutuuka musumba. Amiina. Atukuumye bulungi. Wiiki. Mukama waffe yeebazibwa ebbanga lyonna kubanga wiiki waliwo lwegejja ate neezitowa ewanvuwa ate neekola etya neezitowa olw'obuvunaanyizibwa obungi bwe tulina okutuukiriza ate n'ebitusoomooza ebingi ebiri mu nsi muno. Esebo esebo kale tulamusize ku mulabi waffe Esebo. Njagala okulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama webale akuumye akulabiridde akujanjabye ate n'omukisa gwakuwadde okubeeranga ku puroguramu eno obeerako kaseera. Nsa Mukama akuwa omukisa weyongere okugigoberera ate bw'obeerako nekyowulira ng'oyagala okibuuza tewali buzibu wansi awo kwako ka alo koonako like ninge nga bwe bagamba bannaffe tusobole okumanya abantu be tutambula nabo mu butuufu. Nsa Mukama akuwa omukisa mu puroguramu eno ate era obeeko ky'oyinza okuyiga mu mwoyo omutukuvu tuteekebeteekewe ffenna olw'Obwakabaka obugenda okujja. Amiina. Katumukoowole musumba era atuluŋŋamye. Kale katwebaze. Mukama Katonda kitaffe omwagalwa tukwebaza n'olwaleero bw'otuwadde omukisa otuleese okuyiga ekigambo kyo
feno tuli bantu era tuli mibiri negwe alina omwoyo alungamya kusaba nno omutuwe atulungamya byonna bitugenda okwogera bituteeketeeke bibeere entanda y'amagezi egenda tutuusa mu bwakabaka bwe tukwegayidde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Ekibuuzo omusumba kiri mu ddiiro kigambye nti kivudde wa Derrick okuva e Bunyangabo. Agambye nti munyambe ntegeere Baggalatiya 3 Pawulo yali ategeeza ki? Nsonga za byamateeka olowooza nno Drake yekka si Drake yekka kubanga gye tuyita eyo bangi ensonga z'amateeka zikyabatawaanya ensonga z'okwawula ekiseera okutambulira mu mateeka ate ne mu kiseera ekyekisa kati ne Drake naye agambye munyambe nnyongere okubitegeera ebyo. Kituufu era ndowooza abantu wano twetaaga okugendawo empola kubanga watabulatabula abantu bangi Abagalatiya, Abaluumi, Abefeso, ebbaluwa eza Pawulo zikaluubirira abantu bangi ate oba ne Peetero akiwaako obujulirizi n'agamba nti ebbaluwa ze si nyangu ne Peetero yennyini ng'agamba eza Pawulo yasomako n'aga sajjono kaakati olw'okuba nti nno Pawulo yali musajja munnamateeka ate n'ategeera nnyo Katonda bw'otasoma ng'olina background ennungi bw'otasoma baluwa za Pawulo zino ng'omanyi Bayibuli nga togimanyiiko bitundu nga toli mu ndagaano mpya yokka kubanga endagaano empya etuukiriza ndagaano nkadde ojja kwekanga ng'ovudde ku mulamwa. Era n'olw'ensonga eyo nekibanga kirungi ekibuuzo kino ndowooza kijja tuyamba abakkiriza ngamba ab'enju ya Nakalaama ngamba ab'ekika ekyenvuma abantu abatukuvu abanoonya Katonda mwoyo ne mazima naye ate n'abalala abagenda okwegattako oba oliawo n'ekkanisa gy'agamba nti nina n'endiga endala nyingi tugenda kuba tweyongera okuyiga ku kigambo kino. Kaakati Baggalatiya ono essula eno ey'okusatu Pawulo ayogera ku mateeka era amateeka gano g'ayogerako gakonfyuzinga nnyo Abakristaayo ng'era bwe gakonfyuzinganga ennyo oba bwe gakonfyuzinga ennyo Abayudaaya n'Abamawanga. Kaakati njagala tusooke tusome Baggalatiya essula eno ey'okusatu tusome olunyiriri olusooka tumaleko olunyiriri olw'11 bwe tumaliriza tugenda mu kitabo ky'Abalungi essula e15 tulabe amateeka gano Pawulo g'ayogerako mateeka ki? Kubanga waliwo omuntu omu eyanguuza ekibuuzo ate naye ntera okwogera naye ne ku puroguramu eno ng'agamba nti nze njagala ombuulire mu bitabo oba mu baluwa za Pawulo nga ayagala okukwata amateeka. Nze wonna nnyinnyonnyola mu Pawulo ng'akwata amateeka nga nze mmaliriza ne mugamba ky'oyagala nti yegenda kikulaga. Kaakati n'alakanga agamba nti Pawulo talina waagambira kukwata mateeka kubanga bwe namugamba nti naye ate Yesu yagamba amateeka tugakwate nti abo abaayogera bwe batyo ng'abatume baali bo bakyali mu ndowooza ya ndagaano nkadde kyova olabanga bawandika bwe batyo naye Pawulo ye atugamba amateeka tetugakwata n'olw'ensonga eyo tuteekeddwa ku amateeka tugaveeko. Ne mugamba kale kaakati maama oba taata alaba njagala tusooke tusome Baggalatiya tuwulire amateeka gano tugende mu bikolwa by'abatume essula e15 tuwulire kyewagamba bwe tunaavaawo tugende tusime amateeka agoogerwako mu Baggalatiya gasangibwa luddawa. Bwe tumaliriza ogasima ne tugamanya bulungi tulyoke tubuuze Pawulo nti naye ddala Pawulo atugamba okuva ku mateeka ng'okwata amateeka oba togakwata. Kati awo tujja kuba tutambulira mu ngeri ntuufu nga tetwogerako bwogezi wano na wali. Nyabo ogenda kutusomera essula eno ey'okusatu Baggalatiya nga bwe yagamba nti munnyonnyole essula eno ey'okusatu etegeeza ki?
Yonna Musumba. Ogenda kusomako olunyiriri olusooka paka ku 11. Okay. Bagalatiya 3 olusooka. Tugenze. Mwabagalatiya abatalina magezi, ani yabaloga? Songa Yesu Kristo yakomererwa nga mulaba. Kino kyokka kye njagala mmwe okutegeera nti mwaweebwa omwoyo lwa bikolwa by'amateeka nanti kirwakuwulira kwa kukkiriza. Bwe mutyo bwe mutalina magezi abaasookera mu mwoyo kati mutuukirizibwa mu mubiri. Kati mutuukirizibwa mu mubiri. Bwabonyaabonyezebwa mwabonyaabonyezebwa ebyenkanidde awo bya bwereere so nga ddala si bwereere. Abawa omwoyo akola eby'amaanyi mu mmwe agira lwa bikolwa by'amateeka nanti kirwakuwulira kwa kukkiriza. Nga Ibulayimu bwe yakkiriza Katonda ne kumubalira okubeera obutuukirivu. Kale mutegeere ng'abayima mu kukkiriza be baana ba Ibulayimu. N'ekyawandiikibwa bwe kyalaba edda Katonda bw'aliwa ab'amawanga obutuukirivu olw'okukkiriza ne kubuulira olubereberye Ibulayimu enjiri nti mu ggwe amawanga gonna mwe galiweebwa omukisa. Bwe kityo abayima mu kukkiriza baweerwa omukisa awamu ne Ibulayimu eyalina okukkiriza. Kubanga bonna abayima mu bikolwa by'amateeka bafugibwa kikolimo, kubanga kyawandiikibwa nti akolimiddwa buli atabinyiikirira byonna ebyawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka okubikolanga. Era kimanyiddwa nga mu mateeka tewali aweebwa butuukirivu eri Katonda, kubanga nti abatuukirivu banaabeeranga balamu lwa kukkiriza. Naye amateeka tegayima mu kukkiriza, naye nti omuntu agakola anaabeeranga mulamu mu go. Kristo 13 oba nkomaawo? Okay. Ndowooza wano we wasingira ddala we wali katulanseseme, we wali obuzibu, we wali ekigambo kalumanywera ensasaga eri wano. Omuntu buli lwawulira amateeka alinga agaagala, alinga agakwata, te bw'agira Pawulo ng'ajjangaga nti kikolimo toyina na magezi. Bwe yatandikira mu kukkiriza kaakati ate oli mu bikolwa bya mubiri. Kaakati sooka ne Bagalatiya mubadde mutya. Kaakati nga kiraga nti ate wano Pawulo alinga atugamba nti amateeka gano gavaawo, teweetaaga gakwata. Era n'atujuliza Ibulayimu. N'agamba nti Ibulayimu nga tannaba nakkomolebwa. Bayibuli egamba nti nakkiriza Katonda ne kimubalirwa okubeera omutuukirivu. Okukomola kujja luvannyuma ng'akabonero akakakasa nti akoze eki. Akkiriza kiringa okubatizibwa. Omuntu tabatizibwa agende mu ggulu. Naye okubatiza kabonero akakakasa nti okkiriza era oyingidde mu kkanisa. Ninga wakkiriza dda. Kaakati amateeka ago ne gabi confusing abantu. Era amateeka ago galeetera abasajja abayitibwa Abayudaaya n'abasajja abayitibwa bannamawanga okusika omugwa mu kiseera ky'amatume. Tekiri kufefeka, tekitandise kaakati. Nedda Pawulo bw'amala okubuulirwa enjiri oba n'ategeera Yesu Kristo, n'omusajja ayitibwa Peetero, waaliwo esasaga y'amaanyi ku bantu be baabuuliranga bakkirize Yesu Kristo ne bafuuka Bakristaayo. Abatume baabuuliranga abantu ne bafuuka Bakristaayo. Naye Abayudaaya bano bwe baabuulirwanga enjiri baasigalanga mu mutima gwabwe gubagamba nti muteekeddwa okusigala amateeka. Pawulo ne Yokaana n'abalala bagenda mu baamawanga ne bababuulira enjiri, naddala Peetero, babagamba nti wadde bababuulidde enjiri ne mukkiriza Yesu Kristo oyo, naye Yesu Kristo oyo yamenya dda wano amateeka. Twamulaba nga amenya Ssabbiiti, twamulaba nga azuukiza abantu ku lunaku olwa Ssabbiiti, ng'abawonya ku Ssabbiiti. Kati ye eby'amateeka yabivaako. N'olw'ensonga eyo
bwe muteekeddwa bwe bamunaagenda mu ggulu okukwata amateeka ensasagge eyo neebalukawo nno wakati w'abasajja abayudaaya n'abamawanga era empaka ezo bw'onaasoma ekitabo kya bikolwa by'abatume essula ey'e15 ogenda kulaba ng'empaka zino zinyinyyiitirira ddala bikolwa by'abatume abayudaaya ne bagamba nti Pawulo ne Balunabba mubuzaabuza abantu ba Katonda nti bagenda mu ggulu nga tebakutte mateeka ate bafuuse abakristaayo era empaka ne bazitwala mpaka Yerusaalemu. Soma Yesu eno ey'e15 onyiro lusooka otuke kale nga ku lwokutaano tuli wagamba watya wo 15 ebikolwa by'abatume agamba bw'ati agamba atya awo abantu ne bava e Buyudaaya ne bayigiriza abooluganda nti bwe mutakomolebwanga ng'empisa ya Musa bw'eri temuyinza kulokoka. Bwe waali empaka ennyingi n'okwawukana kw'endowooza wakati wa Pawulo ne Balunabba ku luuyi olumu n'abo abava e Buyudaaya ne balagira Pawulo ne Balunabba n'abalala ku bo okugenda e Yerusaalemi eri abatume n'abakadde olw'empaka ezo. Awo abo bwe baamala okusiibirwa ab'ekkanisa ne bayita mu Foyiniiki ne Samaliya nga bannyonnyolera ddala okukyuka kw'abamawanga ne basanyusiza ddala abooluganda bonna. Genda ku olw'ekkumi. Kale kaakano mukemera ki Katonda olw'omukaaga. Abatume n'abakadde ne bakuŋŋaana okwetegereza ekigambo ekyo. Bwe waali okwawukana kw'endowooza kungi, Pawulo n'ayimirira n'abagamba nti abasajja abooluganda, mwe mumanyi nti okuva mu nnaku ez'edda Katonda yalonda mu mmwe ab'amawanga bawulire mu kamwa kange ekigambo eky'enjiri ne bakkiriza. Ne Katonda amanye emitima n'abategeeza bwe yabawa Omwoyo Omutukuvu era nga ffe n'atayawula ffe nabo bwe yalongoosa emitima gyabwe olw'okukkiriza. Kale kaakano mukemera ki Katonda okuteeka ekikoligo mu bulago bw'abayigirizwa b'abajjajjaffe kye bataayinza kutwala newankubadde ffe. Sooka osirikemuko kaakati wano ab'amawanga bagambibwa bakwata amateeka. Kati ate Pawulo ne Balunabba n'abatume bagamba abantu bano babagamba okukwata amateeka be Bayudaaya. Babagamba nti wadde mukkiriza Yesu Kristo n'ekibagwanira okukwata amateeka ate nabo bafuuse bakristaayo naye Bayudaaya. Kati bafuuka bakristaayo naye kino ekya Judaism obulombolombo n'ebirala wadde bakyuka ebyo bisigala bikyali alive mu bulamu bwabwe. Nga bo balowooza nti bwe tumala okukyuka bino nga bwe tubadde tukola mu buwangwa bwaffe n'empisa zaffe n'obulombolombo bwaffe bisigala bigenda mu maaso. Balunabba ne Pawulo n'abatume bagamba tekisoboka. Abasajja bano bagamba temujja kugenda mu ggulu nga temubikoze. Kakati Pawulo kyava agamba nti lwaki muddira ebintu bino obulombolombo obwatulemerera edda ne bajjajja baffe ne mubiteeka kuba n'abantu abakakyuka bannamawanga. We wali empaka awo. Kakati nga kitegeeza ki nti waliwo amateeka agoogerwako wano agalabika nga gagenda kudibizibwa so nga ate abalala bagamba nti gasigalewo. Era amateeka ago bonna abasomye Bayibuli gyegali mayitirivu. Amateeka gano bonna agenda mu kitabo ekiyitibwa eky'Abaleevi. Ekitabo ekyo kyonna kijjudde mateeka. Kijjudde maki? Mateeka. Naye ekisinga okwewunyisa kye kino. Njagala kusooka kwawula amateeka gano ag'emirundi ebiri. Njagala kutandika n'amateeka gano agoogerwako Pawulo g'agamba nti amateeka gano gaveewo. Mwe mulina okukomola. Kubanga agambye nti abasajja ne bava mu Buyudaaya ne bagamba nti bwe mutakomolebwa ng'empisa ya jjajjaffe Ibulayimu ng'amateeka ga Musa bwe gagamba temusobola kugenda mu ggulu. Kati amateeka ago gaali gafaanana gatya? Bw'onaasoma mu kitabo kino ekiyitibwa eky'amateeka olwokubiri
essuula eya31 n'osoma olunyiriri olwa 24, 25, 26 ogenda kutegeera amateeka gano agoogerwako Pawulo n'abatume ge bagamba nti abaayo amateeka ago geetaaga okuvaawo ne mugateera ddala agali mu Bagalatiya. Otuuseyo? Kyamateeka olwokubiri essuula 31 tandika ku lunyiriri olwa 24 ogende mu maaso mpaka 26. Awo olwatuuka Musa bwe yamalira ddala okuwandiika ebigambo eby'amateeka gano. Sooka owulirize. Awo olwatuuka Musa bwe yamaliriza okuwandiika ebigambo eby'amateeka gano mu kitabo ekyo kikulu nnyo okukitegeera nti amateeka gano Musa yagawandiika. Agawandiika ludda wa? Mu kitabo. Era tugenda gaawulako n'amala ogenda kuwulira. Genda mu maaso. Okutuusa lwe byaggwa byonna. Musa n'alagira Abaleevi abaasitulanga essanduuko y'endagaano ya Mukama ng'ayogera nti muddukire ekitabo kino eky'amateeka muddukire nti mukinone mukiteeke mu mabbali g'essanduuko y'endagaano ya Mukama Katonda wammwe. Kino ekitabo bwe mukifuna kye mmaze okuwandikamu amateeka ago gonna kyo mukiteeke ku mabbali. Temukiteeka mu mateeka munda naye mukiteeke kuki? Ku mabbali. Kikole ki? Kibeerenga eyo okuba omujulirwa gy'oli. 27. Njagala osooka okomaawo. Ekitabo kino Musa bw'amala okuwandiika amateeka gonna ge bamulagira akiteeka ku mabbali g'essanduuko ey'endagaano. Naye nga mu ssanduuko ate mwalimu ki? Genda osome mu kitabo Okuva essuula 20:12. Ogenda kusoma n'ekitabo Okuva essuula 3:18. Kino bw'aba akiteeka ku mabbali mu ssanduuko mwalimu ki? Lwaki takiteeka mu ssanduuko ate n'akiteeka ku mabbali? 2:12. 2:12. Wagamba watya? 2:12. Agambye Mukama n'agamba Musa nti linnya gye ndi ku lusozi obeere eyo nange ndikuwa ebipande by'amayinja n'amateeka n'ekiragiro bye mpandiise obiyigirize. Weebale. Genda mu kitabo kye kimu essuula 3 olunyiriri 18. 3:18. Agamba bw'ati 18. Agamba nti bwe yamala okwogera naye ku lusozi Sinaayi n'awa Musa ebipande 2 eby'obujulirwa ebipande eby'amayinja ebyawandiikibwako n'engalo ya Katonda. Kaakati amateeka 10 ebipande 2 bino Musa byakwata n'abiteeka mu ssanduuke. Enjawulo erabise Musonga. Amateeka 10 Katonda yagawandiika. Bw'amala okugawandiika n'agawa Musa agateeke mu ssanduuke. Bw'amala okugiggalawo bw'ati waliwo ate amalala amateeka agaliko ebyokulya, ebyokunywa, eby'emizizo, ebirwadde bye tulwala binaawona bitya. Ago gonna Musa n'agawandiika mu kitabo. Enjawulo weerabikidde waawano. Tulina amayinja 2 n'ekitabo kimu. Kaakati maama taata awuliriza. Ekyo kikulu. Nti amateeka gano ga njawulo. Era Bayibuli egamba nti buli onaasoma ogenda kuwulira nti amateeka ga Musa. Ojja kuwulira nti Musa bwe yatugamba ffe tuli batume ba Musa abo be bagenda babuulira enjiri ya Musa ey'amateeka agasukka mu 600 agawandiikibwa mu kitabo ne gateekebwa ku mabbali g'essanduuko. Era amateeka gano baagamenya nnyo ne gabafuukira ekizibu ne gafuuka ekikoligo ne gabatwala n'okubassa ne gabassa. Amateeka ago gagamba nti omuntu yenna bw'alemera okugatuukiriza kufa.
era Bayibuli gegamba nti amateeka ago gaali kikoligo kubanga gaabalemerera tewali n'omu yagatuukiriza kubanga gaali mazibu nnyo okusinga bwe kirowoozebwa. Mu bufunze amateeka gano agoogerwako mu kitabo kino eky'Abagalatiya ge mateeka agaali mu kitabo. Musa ge yeewandiikira n'agateeka ku ssanduuko. Amateeka gano Abayudaaya ge bagamba nti abange bwe mutasigala nga mugakwata olukaaga temusobola kugenda mu ggulu. Pawulo n'abatume ne bagamba nti nedda, ebyo tebisoboka, ago gaatulemerera. Kyavudde agamba mu bikolwa by'Abatume essula eno ey'e15, lwaki muddira ekikoligo ekyatulemerera ne kiremerera ne bajjajjaffe ate kati temuteeka ku bantu abakkiriza Katonda? Naffe byatulema ebintu ebyo. Abatalina Bayudaaya kubanga ndowooza byajjira mu buwangwa bwabwe. Byali byaffe ng'Abayudaaya. Ne kaakati ate naffe byatulema. Kati ate byemututeekako. Kaakati Pawulo wuuno agamba Abagalatiya kubanga bw'amala okubuulira enjiri Abagalatiya. Era Abayudaaya abakyali mu bino ebintu nga bagenda e Galatiya nga bavuga nti mumanyi nno bwe mutakomolebwa, bwe mutakwata myezi egiboneka, omukazi bw'azaala n'amala emyezi 2 lwateekeddwa okujja mu yeekaalu bw'aba azadde mwana mulenzi. Bw'aba azadde mwana muwala myezi 3 omusajja tateekeddwa kwegamba nga bwe gali gwe genda osoma ekitabo ky'Abaleevi mayitirivu gali mu 6 nga batandika bayigiriza ebyo eby'amateeka. Pawulo kyavaga nti musooke muleke mwatandikira mu mwoyo kati ate muze mu ebyo eby'omubiri. Ebyo byennyini bye buli mu ffe twabikola dda. Nze Pawulo ndi musajja muyigiriza w'amateeka nabikwata byannemerera. Ebyo bye muliko ebyo ag'amateeka tegalokola, ag'amateeka mafu. Yesu yatujja ku kikoligo ekyo, temuddamu kugamba bantu. Kati ali mu mateeka gano Musa ge yawandiika n'ateeka mu kitabo n'akiteeka ku mabbali ag'essanduuko. Kaakati amateeka ago gakonfyuzinga abantu. Naye ndowooza bwe tunaaba tukomyewo tugenda kunnyonnyola gano amateeka ate g'10 gafuuka gati ag'enjawulo na gano era go gagenda gatya mu ssanduuko era kiki ekirala ekyali mu ssanduuko kubanga si go gokka agali mu ssanduuko. Waliwo ekirala kitugenda okunnyonnyola bwe tukomawo. Ennyabo Nkale Musumba tweyanziza omulabi waffe tugenda kuwumulamu katono nnyo naye ensonga y'amateeka twagala okwawula amateeka akyagoogerwako wano kubanga ensonga egenda eranda. Abantu bagamba nti twesibye ku mateeka naye tulina Omusumba atugambye amateeka ga mirundi 2. Tugenda kwongera okukirambulula katusooke tuwumulemu katono nnyo naye tovaawo. Era oyo naawe abalala okubeera ababuulizi n'abalala abalunda n'abayigiriza olw'okutuukiriza abatukuvu, olw'omulimu ogw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Mu buufu obwo ekkanisa y'ensi yonna eya Seventh Adventist Church yateekawo okuyiga Bayibuli okw'abakulu, the quarterly adult Sabbath school lesson, n'ekigendererwa eky'okukula n'okutuukirira mu kukkiriza. Kozebwa kw'obulamu mu linnya lya Yesu tekitegeeza nti olwo buli kye twogeddeko kigenda kukolebwa mu budde bwaffe, mu ngeri yaffe ne mu ndowooza yaffe. N'olwekyo lesson week eno ekuyigiriza enjiri ey'emirembe n'emirembe ey'obulokozi. Etteeka lya Katonda eritajjulukuka ngamba amateeka 10 okuviira ddala munda. Oli muntu mulungi n'ebikolwa ku muntu kabikoleki biba automatic. Biba automatic kubanga obikola mu kwagala, obikola mu kusanyuka, obikola mu mirembe. Yogera ku biseera eby'enkomerero okutuukirira mu mpisa ez'okutya Katonda. Naye ate nga n'omwoyo ansika nkole bwenti. Yes. Kati nensiŋŋaana nga ndi awo wakati naye ng'ate amaanyi ag'omubiri mangi nnyo gampala awala okukola ekyo kubanga ekyo kyenjagala. Nga bwe twetegekera okujja kwa Yesu Kristo okusembedde. N'olwekyo we tuli weewali omugguukiriro
boundary egenda okusunsula asala n'atakola ki nolwekyo wekuba nga obadde weebasije ekiseera ozuukuke. Mu lesson week eno nkuleetera abasumba baffe ab'enjawulo, abakadde b'amakanisa, ababuulizi b'enjiri, gattako abavubuka envuumuulo. Lesson week eno Sabiri paka saa 3 ez'akawungeezi nga twaniza Sabiti ku 3BN Uganda, Avento Productions ku YouTube, nange Yonasaani Matovu Munnagomba. Kulikayo nnyo mukwano gwange mukuwummulamu okwo eyakatweyungako otuukidde walungi. Tuli ku nsonga ezitukaayanya, ensonga ez'amateeka. Twagala kunnyonnyoka bulungi mateeka ki wano agogerebwako mu Bagalatiya 3 agatuleetera okulowooza nti Katonda yagajjawo Kristo Yesu bwe yajja okutufiira ku musaalaba e Gologoosa nti gaggyibwawo. Naye omusumba gy'atandikidde atulaze nti tulina ebika by'amateeka bya mirundi 2 bye tugenda mu maaso okumenyaamenya n'okwawula, tulabe mateeka akyagaliwo ne mateeka ki agaggyibwawo. Saba omusumba genda mu maaso. Ntoyanze nnyabo. Kaakati amateeka gano nga bwe tunnyonnyodde mu kusooka nti Abagalatiya bannamawanga Pawulo bw'amala okubabuulira enjiri, kaakati ate Abayudaaya ne bajja ne batandika obbatabula n'obba confusinga. Abo mba mukkiriza Yesu n'amateeka gano muteekeddwa okugakwata. Ge tulabye Katonda ge yayogera ne Musa n'agawandiika mu kitabo gasobole okubeera nga gakwatibwa gayamba Abayudaaya bamanye bwe basinza. Baali bavudde Misiri nga tebamanyi nsinza ya Katonda w'amazima myaka 43. Nga bamanyi bintu bya kikafiiri. N'abawa amateeka gano engeri gye bagenda okulemberwamu oba gavumenti bwe zigenda okubeera, bagenda okukwatagana ne bannamawanga, bwe bagenda okukwatagana mu byobulamu, mu byobukulembeze, byonna ne babiteeka mu kitabo. Ebyo enkola eyo eyawukana n'amateeka 10 kubanga g'amateeka 10 bwe gamala omuweebwa Musa ku lusozi Sinaayi. Bayibuli egamba nti n'agateeka mu ssanduuko eyabajjibwa mu muti ogwa sita ng'eteereddwako golodi ng'abikkiddwako. Mu ssanduuko eno mwalimu ebintu byali 3. Mwalimu amateeka 10. Mwalimu emaanu, ekibya ekya zaabu ekyalimu emaanu abaana ba Isirayiri gye baalyanga mu ddungu. Era yamugamba nti funa ku maanu eyo giteeke mu ssanduuko. Ekyokusatu mwalimu omuggo gwa Alooni ogwaluka. Lwaki ebintu bino 3 biri mu ssanduuko? Kubanga byo bigenda kubeera nga bijjukirwa emirembe gyonna era bubonero obugenda n'okusiŋŋaanibwa mu ggulu. Ngenda kunnyonnyola kimu ku kimu. Tubisanga luddawa mu kitabo kino eky'Abaebbulaniya essuula 4 ey'omwenda olunya olwokuna ogenda kusangayo ebintu bino 3: amateeka 10, emaanu, omuggo gwa Musa ogwaluka. Sooka otusomereyo oyawule lwaki bino biri munda mu ssanduuko ate kino kiri bweru wa ssanduuko ekitabo. Ntandikidde ku lwakusatu. Era ennyuma w'eggigi eryokubiri waaliyo eweema eyitibwa entukuvu ennyo, eyalimu ekyoterezo kya zaabu n'essanduuko ey'endagaano ey'ebibikiddwako zaabu enjuuyi zonna, eyalimu ebibya ekya zaabu eyalimu ekibya ekya zaabu omwali emmaanu n'omuggo gwa Alooni ogwaloka n'ebipande eby'endagaano. Ddamu osoma olunyiri olwo olwokuna. Eyalimu ekyoterezo ekya zaabu eno ayogedde ku ssanduuko. Essanduuko eno yalimu ki? Yalimu ey'endagaano ebikkiddwako zaabu enjuuyi zonna, eyalimu ekibya kya zaabu omwali emmaanu, n'omuggo gwa Alooni ogwaloka, n'ebipande eby'endagaano. N'ebipande 2 eby'endagaano ge mayinja 2 ag'amateeka 10. Lwaki gayitibwa ag'endagaano?
kubanga balagaana ne Katonda ku lusozi Sinaayi. Bw'onaddayo n'osoma mu kitabo kino ekyakuva essula ye18-19 Katonda ayita Musa n'amugamba tigenda ogamba abaana ba Isirayiri beetukulize ennaku 3 banaabe nnyo booze nnyo engoye zaabwe tebakoona ku mukazi bateme olusalosalo okwetooloola olusozi luno tebageza kululinnyako n'ensolo zennyini tezigeza ne zirinnya ku lusozi luno. Kati awo nno ndyoke nzijje njogere nabo nga beetukuza nti ye Bayibuli egamba mu ssula 19 Katonda n'alinnya ku lusozi luno ne lunyooka omukka okubwatuka n'amaloboozi ageewuunyisa. Abantu ne bawuliranga amatu gafa ne bagamba Musa nti Musa tukwegayiridde Mukama bw'ayogera tulya tugenda kufaama tugagenda kwabika gwe genda omugambe Katonda ayogere naawe by'anaakugamba byonna ffe tugenda kubituukiriza. Era tewali na kimu gwe genda omugambe taddamu kwetawaanya ffe tufeeno buli kyagenda okwogera kyonna akikubuulire ffe tugenda bituukiriza. Bw'agendayo Musa Katonda amugamba nti singa nno babeera n'omutima ogutya bwe gutyo awo ne bakola endagaano era bwe bajja Katonda bw'amala okumuwa amateeka gano bakwata endiga bagisala ne baddira amateeka gano ne bagamansaako omusaayi gw'endiga ne bamala ne bamansa ku bantu. Amateeka gano ne gafuuka ndagaano ya kufa na kuwanna muteekeddwa okugakwata. Ebigambo ebyo byennyini bye baayogera baamaliriza ne babisaddaakira. Olw'amateeka gano gamaze okwogera kaakati agenda okuvaayo aleeta amateeka agenda okutuuka eno wansi ng'ate bannaaye bali ku bunyana basinza. Endagaano ne bagimenya. Naye era addamu n'abagamba nti ddayo ofune ebipande bibiri mpandiikeko n'awandiika ku ngalo ya Katonda n'awandiika ku jjinja. Bw'amaliriza n'amugamba n'eri emmaanu mbadde ngenda kunnyonnyola lwaki mateeka gawandiikibwa ku jjinja. Ejjinja tebawandiikako ng'awandiika peeni nga bw'owandiika ku lupapula. Abannyonyezi bagamba nti bakita craving yagoola muli nga bw'oddira ejjinja n'olibajjamu kwegamba erinnya lyo n'olyolamu erinnya lyo. Amateeka 10 baagoola muli Katonda yagoolamu. Lwaki nti empewo ne bw'endaafuwa bweti tegagenda engraving tegagenda kusiimuuka. Gagenda kubeerawo emirembe gyonna. Era bw'onaasoma wano Bayibuli egambye nti bwe yayolesebwa ne bw'onaasoma mu kubikkulirwa bwe yayolesebwa mu ggulu n'asanga amateeka gano gye gali. Kaakati n'ekirala lwaki mmere ya mmaanu okubeera mu ssanduuko? Bayibuli egamba nti nno abasajja Abayudaaya ne basisinkana Yesu Kristo ne bagamba nti Musa yatuwa emmaanu ne tulya. Yesu Kristo n'abagamba nti aa nze emmaanu yennyini eyava mu ggulu. Bajjajja bwe baali emmaanu ne bafa. Naye nze kye mbagamba omubiri gwange y'emmere yennyini ekigambo kyange emmere yennyini gye mugenda okulya mpaka ku bulamu obutaggwaawo. Kino kye mwali mulya mwali mukirya kyalinga kifaananye naye nze emmere entuufu tugenda kulya ku mmaanu eyo era mu kubikkulirwa agamba nti naffe tujja giryako. Emmaanu etuukiridde egenda mu ssanduuko. Kaakati lwaki muggo gwa Musa ogwaloka? Mu bintu eby'obukulembeze waliwo okusika omuguwa wakati wa Musa n'Alooni ne Bakoola n'abantu abalala abaazikirizibwa 225 mu ddungu. Katonda n'agamba Musa nti nze ngenda okwerondera abakulembeze. Kakati genda oddira ebika bya Isirayiri 12 buli mukulembeze aleeta omuggo gwe aguteeke mu kisenge n'Alooni aleeta ogugwo aguteeke mu kisenge. Omuggo ogunaabalako ekibala enkeera yajja okubeera omukulembeze gwe nnooze. Gyonna emiggo ne gitabala ogwa Musa ogwa Alooni ne gubala. N'amugamba nti nagwo guleeta oguteekemu nga kitegeeza ki? Abakulembeze nze mbalonda si mwe mubeerondera. byonna bwabanga bubonero. Era nze mbakulembera okumanya mbakulembera ngenda nabatuusa mu ggulu nga nze Kristo nze mukulembeze n'omuggo gwange ogw'ekyuma nze ngenda bakulembera. Kaakati emmaanu esangibwa mu ssanduuko muno, amateeka gasangibwa mu ssanduuko muno, n'omuggo ogulaga obukulembeze gusangibwa mu ki? Kati ebyo bye biri mu ssanduuko. Naye kino ekitabo kitulabyeko okusooka kyo kiri waggulu waaki? W'essanduuke. Musomba nyweza kano kentegedde awo. Kristo yali mu ssanduuko kubanga ye mugaati gw'obulamu. Gwe mugaati gw'obulamu? Ye mukulembeze agamba nti ye jjinja ery'ensonda abala bonna kwe bazimbira bwe bukulembeze. Ye mukulembeze?
ate ye yennyini kyekigambo kubanga eggulu n'ensi esimbiddwa ku mateeka 10 amanywevu agatasaanawo. Ge yagamba nti yadde akatonyeze yadde akanyukuta tekavaawo. Naye kaakati ekyewuunyisa Pawulo kye kino ng'ate amateeka gano agaali ag'emikolo omuli okunywa, nze kankuwa ebyokulabirako. Bw'osoma mu kitabo kino ekitibwa eky'Abaleevi essuula nsige togenda kusomayo naye ngenda kuwanyirira. Bw'osoma Abaleevi okuva ku ssuula esooka okutuuka essuula yonna esooka mulimu amateeka amateeka agakwata ku ebiweebwayo. Bw'osoma essuula ey'okubiri mulimu amateeka agakwata ku mmere ey'empeke enaakolebwanga etya mu kugisiga. Bw'osoma okuva ku lunyiriri lw'11 okutuuka ku lunyiriri okutuuka ku ssuula ey'okusatu ogenda kusangayo engeri gye bagenda okukozesa ebizimbulukusa mu migaati n'ebirala. Bw'onaasoma essuula ey'okusatu ogenda kusangayo etteeka erikwata ku biweebwayo olw'emirembe. Bw'onaasoma essuula eno ey'okuna weetandikira ogenda kusangayo etteeka ery'ekiweebwayo nga kabona yennyini nga yeyeweerayo. Kwegamba ogenda kusoma gano ge mateeka engeri gye bagenda okuyitamu. Bw'ona agenda mu ssuula ey'e11 ogenda kulaba amateeka agakwata ku byokulya ebirongoofu n'ebitali birongoofu. Bw'ona agenda ku ssuula kwegamba buli ssuula yonna wano ogenda kulaba abagenge balongoosebwa batya. Omugenge bw'anaaba alwadde ebigenge abantu banaamukebera batya? Anaagendanga atya ewa kabona okumukebera? Anaategeranga atya nti kati bino ebigenge bikuze, kati bino bikyali bito? Ye bw'anaatuukanga ekiseera eky'okulongoosebwa anaakozesanga saddaaka ki? Banaamulongooseza ludda wa? Anaasulanga mu bantu oba taasulenga mu bantu? Ebyo byonna tuvuddewo. Akati omukyala agenze mu nsonga anayisanga atya? Omusajja kimugwanira okwebaka n'omukyala ng'ali mu nsonga? Aga amateeka ne gabeeraawo. Kaakati azadde bw'azaala omwana omuwala n'amalanga bbanga ki nga tazzeemu lyekaalu? Bw'anaazaalanga omwana omulenzi n'amalanga bbanga ki? Omwana omulenzi anaakomolebwanga mu bbanga ki? Ebyo byonna amateeka agakuumibwa obutiribidi. Kaakati bwe tunaabanga tuli mu byabulamu omuntu ateekeddwa kweyisa atya? W'osanga w'ogenda ng'omansa kalimbwe yeeyonja atya? Omuntu bw'aba afudde ng'afiiridde mu nnyumba, ebintu ebiri mu nnyumba ebyokulya tubirya oba tubirekawo? Tukola tutya? Ensolo bw'ebanga efudde n'efiira mu nnimiro, ebyo byonna omuntu bwe baba bamusse tumukwasaganya tutya? Munnamawanga tumukola tutya? Ebyo byonna kati ne mugiramu n'amateeka ag'okukomola, ne mugyamu ag'okusaddaaka. Tusaddaaka olw'emirembe, tusaddaaka olw'okwebaza, tusaddaaka olw'ebibi, ate n'ebibi nabyo byawukana. Ago gonna amateeka gasukka mu 613 agawandiikibwa mu kitabo kino. Musa n'akiteeka waggulu w'essanduuko. Era bw'onaasoma Bayibuli egenda kugamba nti amateeka gano abasajja Abayisirayiri baagamanya nnyo buli we baagendanga wonna baagasomanga. Kubanga Musa bw'amala okugawandiika, bwe baali bava mu nsi mu ddungu nga bagenda okusomoka Kanani, n'omusajja ayitibwa Yoswa yennyini yagabasomera, n'addamu n'agabasomera. Somera mu Yoswa essuula ey'omunaana olunyiriri lwa 34 omaleko olwa 35 buli bwe wagamba. Ag'omukaaga Yoswa 8:34 n'okumalako 35 wagamba watya? 34 oluvannyuma n'asoma ebigambo byonna eby'amateeka, omukisa n'okukolimira, nga byonna bwe biri ebyawandiikibwa mu kitabo eky'amateeka. Tewali kigambo mu byonna Musa bye yalagira Yoswa ky'ataasoma mu maaso g'ekkuŋŋaaniro lyonna erya Isirayiri, n'abakazi n'abaana abato ne bannamawanga abatambuliranga mu bbo. Kaakati Bayibuli egamba nti buli lwabeerangawo okuŋŋaana mu kugera mu kudda obujja nga bajjayo ekitabo kino, nga bejjukanya ekitabo kino nga baddamu basoma amateeka gano gonna, amateeka agayitibwa amateeka ga Musa. 613. Kyova olabanga bwe baba bagenda mu nsi eri, Musa wadde yagawandiika nga bajjayo essanduuko tebagikwatako, kubanga essanduuko yagikwatangako nga tawona.
Uzza yagenda n'agikwatako ng'alowooza nti byakusayamba n'afa. Naye kino ekitabo bakabona bajjangayo n'abantu ababulijjo ne basoma. Ye yabeeranga Bayibuli yaabwe. Ekitabo kino ye yabeeranga Bayibuli yaabwe nga yebalagira. Kakati bannaye musooke mulinde. Kati ate kino kiri bwe kiti. Baatugamba tukikwasaganya tutya. Tukikwasaganya bwe tuti. Kino kiri bwe kiti. Kakati omwana bw'aba avumye kitaawe tumukwatagana tutya tutamutte. Batta abantu. Kyova olabanga amateeka g'abafuukira ekikoligo. Nti naye bw'ogakwata osobola okufuna obutuukirivu. Naye bagakulema nga go gennyini gakusala. Kubanga amateeka go gaali 6 n'okusoba. Era gaali mateeka ga Musa googerwako ng'amateeka ga Musa. Bw'osoma mu bikolwa by'abatume essuula ey'omukaaga 14 bw'agamba nti amateeka ga Musa ga njawulo nno. Otuuseeyo? 16. Essula ya 16 essula ya mukaaga 14. Mukaaga 14. Wagamba watya? Agamba bw'ati mukaaga 14. Agamba nti lutandikire eno. Kubanga twamuwulira ng'agamba nti Yesu Omunazaaleesi oyo alizikiriza ekifo kino. Alizikiriza ekifo kino. Alizikiriza ekifo kino. Aliwanyisa n'empisa ze twaweebwa Musa. Aliwanyisa n'empisa ze twaweebwa Musa. Yes. Kakati wano abasajja Abayudaaya bo baali mu kugamba nti Yesu Kristo kye bamunenyaako kye kino. Yagamba nti agenda kuzikiriza yeekaalu awanyise n'amateeka aga Musa. Amateeka agazze gasomebwa buli mulembe. Kyova olabanga ne Nekemiya. Mbanzikiriza nkiddemu nkisome bulungi. Agambye nti kubanga twamuwulira ng'agamba nti Yesu Omunazaaleesi oyo alizikiriza ekifo kino. Aliwanyisa n'empisa ze twaweebwa Musa. Kakati ensonga ekubisa Yesu Kristo emisumaali kukwata ku mateeka ga Musa. Ate kakati nabano abazze bali mu kukyankalanya Bayudaaya babagamba nti wokkiriza Yesu Kristo ebyo ng'obivaako. Kobo nedda. Bwe muba mukkiriza Yesu Kristo n'amateeka ago musigala mugakwata. Era abasajja bano bw'otunuulira omusajja gwe bayita Nekemiya okuza ekkanisa obujja agamba nti ekitutawaanya amateeka ago twagasuula. Era Katonda ali mu kutuvunaana amateeka ago. Bw'onaagenda n'osoma Danyeri essula ey'omwenda olunyolo 12 okumalako 15. Danyeri agamba ng'asaba essaala Katonda waffe tusaasire kubanga tetwawulira mateeka Musa ge yatugamba twagasobya gatulemerera amateeka gaagaana amateeka gatulemerera y'ensonga lwaki tuli Babuloni baatutwala 6:13 gaagaana. Somayo Danyeri essula ya mwenda olunyolo 12 okumalako 15. Wagamba watya? 12. Agambye nti naye yanyweza ebigambo bye bye yayogera ku ffe era ne ku balamuzi baffe abaatulamulanga bwe yatuleetera obubi obunene kubanga wansi w'eggulu lyonna tekikolebwanga nga bwe kyakolebwa ku Yerusaalemi. Yera maaso. Nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa. Nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa. Bwe butyo obubi obwo bwonna bwatujjako. Bwatujjira. Era naye tetunnasaba kisa kya Mukama Katonda waffe. Tuleke ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu era tubeere n'amagezi mu mazima ago. Kaakati amateeka ago gaafuuka ekizibu. Amateeka ago ge gavaako kalumanywera ne babatwala e Babuloni. Amateeka ago ge gavaako obuzibu. Abayudaaya nabo ne bajja ne babatwala. In fact Abasamaliya ne babasaanyaawo. Eggwanga Samaliya ne lijja ng'abasajja Abasiriya bazze ne babasaanyaawo mbwe amateeka balemereddwa gakwata. Gaali 6. Agalimu bino tolya bino tunywa biri tokola bino tokola. Kati bo bagamba nti baalemererwa gakwata. Ganjawulo nnyo. Kati Pawulo buli lwajja bw'atyo okwogera ng'ayogera ku mateeka ayogera gano gagamba nti kyali kikoligo gaali mutwazi ndaba Abayudaaya gabalemerera kubanga gaali tegasoboka.
kati omuntu yenna bw'agamba nti amateeka gaavaawo aba ayogera gano Pawulo g'ayogererako ddala nti amateeka ago tewali asobola gakwata era Bagalatiya gaakakasa nti amateeka gano tewali n'omu asobola kuganyeenyaako kyova olabanga mu kitabo kino ekya Luka essuula eya 24 bw'osoma olunya olwa 22 okumalako olwa 25 Yesu atuukiriza buli kimu ekyali kibanjibwa mu ago amateeka kubanga gonna gaali gasonga ku Yesu Kristo. Ago gonna olukaaga n'okusoma gaali gasonga ku Kristo Yesu. Nzobera Luka essuula ya 24 olwa 42 omaleko olwa 45. Ana mu 2. Ne bamuwa ekitundu eky'ekyennyanja ekyokye. N'akitoola n'akiriira mu maaso gaabwe. Ana mu 4. N'abagamba nti bino bye bigambo byange bye nababuulira nga nkyali nammwe bwe kigwanira byonna okutuukirizibwa ebyawandiikibwa nze mu mateeka ga Musa. Okiwulidde? Ne mu bannabbi. Okiwulidde? Ne mu Zabbuli. Okiwulidde? Bwe yamala wano Yesu Kristo amaze okuzuukira asanga abayigirizwa balina ku nankani bali ku nnyanja bakola ki tebamutegeera ne bamuwa ekyennyanja n'alya. Bw'amaliriza n'abagamba nti ebyo byonna bye mbadde nkola mbadde ntuukiriza ebyampandiikibwako mu mateeka ga Musa nga nteekeddwa okujja mbituukirize. Byonna byali bisonga ku nze. Ke mmaze okujja n'embituukiriza kubanga ye yennyini yagamba ng'agamba Yokaana mu ssuula eyokusatu Matayo essuula 3:15. Matayo 3. 15 wagamba wati? Agamba bw'ati. 3:15. Naye Yesu n'addamu n'amugamba nti kkiriza kaakano kubanga kitugwanira bwe tutyo okutuukiriza obutuukirivu bwonna. N'akola ati? N'alyoka amukkiriza. Yesu Kristo agamba Yokaana nti kkiriza kaakano mbatize. N'ensonga n'agiwa kiŋŋwanira okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Kakati amateeka gonna Musa ge yawandiika yali omutuukiriza waago Kristo. Kati Pawulo kyava agamba nti neeba abaloga Abayudaaya Abagalatiya babaloga mwabatandikira mu kukkiriza abaweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza Yesu Kristo atuukiriza obutuukirivu bwonna obadde mu mateeka kati ate muzzeeyo mukole ebikolwa by'amateeka. Ani abatawaanya? Abayudaaya bano Abayudaaya bennyini be babatawaanya ate nabo gabalema amateeka ago kati ate era babaliko babagamba mugakwate. Temulina magezi kubanga Yesu Kristo yatuukiriza obutuukirivu bumeka? Bwonna. Nga kitegeeza nti amateeka gonna agaali gateekeddwa mu kitabo muno Yesu Kristo bwe yajja n'akomerwa ku musaalaba bye yakola byonna byagamatiza tegabanja wadde ekimu. Kati buli owulirayo Pawulo ng'agamba nti amateeka agakwata ali ku kikolimo akolimiddwa kubanga oli ku bintu Bayudaaya banne bye bakwata ne balemererwa era ne basigala nga Katonda ababanja. Bw'ogakwata osigala weetaaga okugakwata ate bw'omaliriza era okkirize Yesu Kristo ng'omulokozi. Oyinza okusigala ng'ogakwata tewali buzibu. Genda okomole. Bw'ozaala omwana oyinza n'okumala emyezi 2 bw'oba mulenzi. Kwegamba bikole bw'oba obyagadde. Naye kikugwanira okukkiriza Yesu Kristo oba obikoze oba tobikoze. Kati kyetuva tutabikola. Toyinza kusanga mu 7th day ng'omukyala bw'amala okuzaala omwana omuwala amala emyezi 3 nga talinye mu yeekaalu. Toyinza kusanga mu 7th day ng'omukyala bw'azaala omwana omulenzi amala emyezi 2 nga talinye mu yeekaalu. Toyinza kusanga mu 7th day ng'akwata endiga n'agenda n'awaayo nga saddaaka. Toyinza kusanga mu 7th day nga bw'amaliriza okusinza owuliriza addayo ewaka n'atuuka n'asanga yebatirizo mu kanisa oba mu nnyumba ye ne yeebatiza. Toyinza musanga kwegamba obulombolombo bwonna obw'Abafalisaayo n'Abasedukaayo n'Abayudaaya Yesu yabukwata n'abukuba ku musaalaba n'agamba nti ebibadde bibatawaanyiza bwerere nze enkomerero y'ebyo. Kaakati taate yabuuziza nsomera Bagalatiya ategeeza ki? Bagalatiya ategeeza
amateeka ga Musa gonna agawandiikibwa Musa n'agateeka ku mabbali g'essanduuko era gawandiikibwa mu kitabo. Lwaki kitabo? Kubanga ekitabo kivunda, ekitabo kikaddiwa, ekitabo kivaawo. Gawandiikibwa mu kitabo kubanga gaali gajja kutuuka ekiseera gaveewo. Lwaki gano ga Musa? Kubanga Musa muntu bw'avaawo nago gajja kuvaawo. Lwaki gano ga Katonda? Gabalibwa nga aga Katonda, gaayita obujulizi. Kubanga ye Katonda tafa, tavaawo. Gawandiikibwa ku jjinja kubanga ejjinja terikaddiwa. Ejjinja terivunda. Nga ne Katonda bw'atakola ki? Bw'atavunda, bw'atakaddiwa. Therefore aga Katonda gasigalawo 10, aga Musa gatuuka ne gatuuka ku Yesu Kristo ne gakomaawo. Kati Galatiya ayogeraawo. N'ebitabo birala byonna ebya Pawulo by'olyaga ayogera ku mateeka gaavaawo, tetukyagakwata. Twalokoka okuva mu kikoligo ky'amateeka, akyagakwata ali mu kikoligo ky'amateeka. Ayogera ku Lukaaga 13. Oba ntegerekese maama Moolini. Essebo, nze nkutegedde. Ontegedde? Kansubire nti n'omulabi waffe atutegedde. Gezaako okumunyonnyola ategeere naye bw'oba oteyina ky'otegedde. Tutegedde nti amateeka ga mirundi 2. Tulina amateeka 10 agawandiikibwa ku bipande eby'amayinja ebitajjulukuka ebitafuumibwako mpewo nti bigenda kusiimuuka. Byotayiwaako mazzi nti oganaazaako ne gavaawo. Tebitalagga, tebivunda, ate byo biri mu ssanduuko y'endagaano. Munda. Eyo gwe tutegedde nti Kristo yennyini y'alimu, gwe mugaati, gwe mugo gwa Alooni obukulembeze, ekirala kibadde kyekyokusatu mu mateeka gennyini y'ekigambo. Oyo gwe tugamba nti mu lubereberye y'ekigambo. Kati bw'aba nti yagamba nti etteeka terivaawo yadde akatonyeze, kyagamba nti Kristo yennyini olw'okubanga ye foundation yaffe gwe musingi tavaawo. Ayogera ku 10. Ye kwe tuzimbibwa. Ayogera ku mateeka 10. Gali luddawa? Gali agasooka ntobanga ne bakatonda balala wendi. Kuva. Gakomerera ngagamba nti teweegombanga kintu kya mukwano. Kuva ssuula 2 kimugambe. 10 gayogera ag'okuva. Ago agambye tegasiimuuka, tegalivaawo, era gaakunywezebwa buli ayitibwa nti mugoberezi wa Kristo. Naye agalinga ennyongereza gano agaateekebwa emabbali w'essanduuko agago ekitabo. Ekitabo ekisobola okusiimuuka, ekiyikako amazzi ne kivaawo ne kiyulika. Ago ge ga Musa gaalumiriza nti ago go yagakomerera ku musalaba kubanga bwe yajja yagatuukiriza. Buli kye gaali gabanja yabituukiriza. Y'ensonga lwaki ng'abakkiriza olw'ekisa Kristo kyatukolera. Agamateeka tetukyetaaga gakuuma. Naye gali gatuyamba okutambulira mu butuukirivu. Tetukuuma amateeka 10 kwewangulira butuukirivu. Naye tukuuma amateeka 10 kubanga tuli batuukirivu abaalokolebwa Kristo Yesu. Buli amukkiriza oyo y'alina obulamu. Amulyako omugaati gw'obulamu ye mulamu. Oyo akkiriza obukulembeze bwe oyo y'amugoberera. Musumba mpunze bunze bulungi. Enyawo. Essebo. Ndowooza kati mukwano gwange otegedde ensonga lwaki amateeka teganditabudde. Nkwegayiridde mukwano gwange ddayo osome Bayibuli ogyetegerere kanyiri kubanga yennyonnyola yokka. Bw'ogiwa obudde ng'osabye Omwoyo Omutukuvu asobola okuyambira ddala n'ogitegeera. Bino bye tukubagana empawa nti gaavaawo. Mukwano gwange nkusaba nga nkwegayirira nti Mukama akusaasire tosiimuula mateeka ga Katonda kubanga gajja kusalira omusango. Amateeka 10 gaakubeerawo kubanga ne mu ggulu gajja kuba gatuukiriziddwa bweba Ssabbiiti eyo gye mwesibako kubanga ebiramu bikwata. Naye etteeka eryokuna libatawaanya mugamba mu Ssabbiiti yavaawo eyo etwogezaako ennyo mwe mwesibye ku mateeka. Naye ne mu ggulu tugenda gikuuma kubanga Katonda ye Ssabbiiti ye kiwummulo kyaffe. Nawe Moolini. Essebo. Tugenda kudda tukole program. Endala. Essebo. Eyogera kugana amateeka 10. Okay. Ng'ate ye Pawulo agamba. Nti kasita ogakoonako. Togenze mu ggulu. Yesu Kristo ng'anyweza ekyo, Pawulo ng'anyweza ekyo, kubanga tugenda gabeerera n'abatume baagakuuma. Kati tulyoke twawulire eddala gali agaavaawo. Tulabe ng'ate Pawulo yennyini gw'ogamba. Asigala agamba nti ago wabula tuganyweza bunyweza.
tweyanziza nnyo musumba waffe. Omulabi wange weesonge programu eddako kubanga tukyali ku nsonga y'amateeka. Naye weebala okubeera nti obaddeko n'okuyigira wamu naffe era katukwesunge nti ne mu programu ojja kusigalawo tugende mu maaso okunnyonnyoka ebintu bino. Katwebaze olw'ekyo Mukama kyatuyigiriza. Musumba waffe. Katusabe. Mukama Katonda Kitaffe omwagalwa, ebigambo byo biwooma era Katonda waffe bigambo bya bulamu. Omulabe Sitaani yabiyingiramu n'abibuzaabuza, ne wagamba nti buli kimu kyangu eri alina okutegeera. Okutegeera tekujja buzi, okujjako Omwoyo Mutukuvu ng'atuwadde okutegeera okwo. Kyetuva tusaba Kitaffe oyongere okutulungamya. Omuddu wo omuzaana wo alabye ebigambo bino, weeyongere okwogera naye, yeyongere okutegeera obukulu bw'ensonga ey'amateeka agakomerwa ku musaalaba Gologoosa, amateeka aga Musa, amateeka agaali ag'Abayudaaya agaali gabalaga ensinza n'okuweereza mu kiseera kyabwe. Naye ate era Katonda waffe nga gaawukana n'amateeka agago 10. Tubeere mu byonna kubanga wagamba nti abo abagaagala abagatambuliramu 10 bajja kusikira obwakabaka bwo. Naye ate abali ku biri ebirala byewakomerera ku musaalaba bajja kuba ate bakola ekitaliiyo. Otubeere mu byonna, oteeketeeke olw'obwakabaka bwe tukwegayidde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Weebale nnyo ekiseera ky'otuwadde, tukulinze mu programu eddako. Mukama abakuume.